Wanjise mu nsi muno kola nnyo ofune ssente. Obulamu bukunyumire. Mu nsi kola nnyo kola. Omanyi waliwo omuntu akumanyira n'oga kati nakano kamumanyira. Kola nnyo ofune. Kabanga kalulu. Bojja mu kalu ya doli ne billion. Kola nnyo. N'atasobola kwegulira kya misana. Asobola okwegulira. Bangambye atamidde panado. Mawulire mbadde nga alina mu maloboozi naye ndooza tujja gaza nyenkya. Agabba mu lulenzi. Tujja gaza nyenkya. Naye bba mu lulenzi. Ekibuga kyo nga kiri muki. Ente zikyatambula zizina just beera serious. Kasasiro mungi. Ate bbamu ab'Iganga bbamu yatugamba. Nzijukira akantu. Ojjukira bbamu. Nti nzize. Azze kugogola ki? Iganga. Basiraje katono ne basirika. Enkya ku ssaawa 10 tumya kubira eddoboozi lya bbamu lulenzi. Ne yani? Ne munne panado mugema nga bacyankala namu. Kakati waliwo abantu abambuze manyi waliwo bintu byenkola nga siri ku mpewo mba ku TikTok yange eyalubo wa Chemba bakubuuziza ki ku TikTok ali bambuze bino byoweereza ebya bivaawo kati tubiwulira ku mpewo ogenda bugenzi ku TikTok yange lubo wa Chemba ba ku YouTube lubo wa Chemba live eriyo bye tutayisa ku mpewo wano bambi tuyogerera ku TikTok kuba namwe mukimanye no radio si ya kitaffe si ffe tubazaala. NBS boba tobiwulidde ogera ku NBS 89.4 FM official YouTube channel oba NBS 89.4 FM official Facebook ojja bisanga boba towulidde bino twogedde kati nga obadde nawo obadde genda ku Facebook yaffe ya NBS 89.4 FM official. Kakati Kasola kyali meya Alton Kasolo kibuuzo ekyo nga kinene gwe tomanyi nti bamulonda myaka 5 akyali meya. Kiki otegeeza enyirira ya Kasolo nga si yawa meya iluwa tokubye nyaawo baba Kasolo nga anyiriranga MP atoka abameya balina sente kyo yatandika n'okwambala galubindi obaza abalwadde b'amaaso oba sunglasses sikitege Kasolo swaga kati kankuleko ekintu buli ayagala okujja kuba meya wa Jinja City ng'ozze kufunamu sente totawaana jangu ng'ozzekolera amataka ge baali batunda bakola ki gaggwawo. Ekyokubiri bakansala batandika okulwa kasitoyisaako ddiiru mu Jinja City bwepa ng'onyumya ayi jijjajja tebakyalina sente manyi tebakyalina ddiiru zaaweddewo kati bainvesita buli ajja mu Jinja amanyi nti balina omukuba oluki oluseke byabayombya wano juzi wano wabiwulira abajinja City nga bayombera sente waliwo ekintu ekyansanyusiza nabiwulira waliwo ekintu ekyansanyusiza naye bannaye lwaki tebajjawo okulonda kuno okumweko ebintu ebimu basalewo obusazi waliwo ebintu ebimu balina okujja waliwo ekintu ekyansanyusiza abantu bewalukuba abaagula amayumba abantu bamalayo amayumba abasinga balina ne certificate of completion eziraga nti baamala okusasula nga kanso ye yazibawa naye bazzeemu ne babawandikira amabaluwa mbu baba bangi egambye tewali sente ku City bagenda kubamu ebyo paka era kati bagamba nti bakansala mubalekere basaba sente tebalina ki tebalina sente mugume bagiye baziikireko umutwalo gumu tambula eyowe z'omumba gwe baziwa gwe bazikuba. So kati Jinja City yo it's the most boring city bobo otambudde very boring very boring agenda ku City Hall genda yo oyizo gabafiiri buli omwa kulaba bulabya tewakyali vibe tewakyali byabakezaala sibye bino ebiseera bya kezaala Majidu batambuze n'abasigadde vibe yali kwaki yaggwawo obwavu obuli ku City Hall ebiseera byabali batukoleranga nezimeya zibo tewakyali kati biba bintu ntubi twagala sente so kati Jinja City most boring kakati batwala waisa sirikako wa Jinja ate district nga ayogera nnyo yazanya politics mukulu batwala bwosirikako ofa azanya politics kati kyensaba batwala yasirike bweyongera okuba ennyaja kuswalira ali bayomba n'omukyala simanyi yani erinnya ligira mukyala yamugamba nti ojja kundaba mwami batwala wesirikire kati emabega nawulira nti simanyi bamukubirawa bajja kukuba abaana bakambwe ebitiibwa babizza ku mabbali emirimu gyo batwala kola mirimu gyo abaana bajja kukuba abaana b'ennaku zino bakwata ebitiibwa byo ne babita ate oba olaba birigwa bamulinyisa ekisangaati waliwo abavubuka bali bamusindikidde omubbira ku lumba ekyo naye bakuba nabitegeddeko
ine baba koze bubi abavuga nabagambye omusajja waise mumuleka Omusajja balina we bali Omusajja najja kulumbe. kumukuba kumwambula naye kati batu entalo nga zigezze mu Jinja ate district nedda bannange temutuuka ku ekyo naye bonna abakulembeze abalwanira kasita otuuka mu districts zaabwe ne mu site zaabwe okaaba nange oba ogenda ewalukuba ogenda olaamye walukuba kati ogenda olaamye waliwo wano nga wakaweta ku Dunlop oluguudo olwo nga wakaweta ku Dunlop oluserengeta bwe paka ku MMI emmanga wetololo fulumire eno ku Bidiko baŋŋamba nti abagagga